Gavumenti ngayitira mu kitongole kyayo eky'obulamu Egumizza Bannayuganda ku kirwadde kya coronavirus ekiri mu ggwanga erya China nga bwe egenda okuleeta ekyuma ekiri ku mutindo gw'ensi yonna okwongerawo okukebera abantu abayingira mu ggwanga era nga kino kigenda okuleetebwa mu ggwanga mu ssabbiiti 2 zokka okusobola okwongerawo okukebera abantu bano. Bino byogeddwa Minisita omubeezi ow'abaazirwanako Bright Rwamirama ku ssengejjeero lya bannamawulire mu Kampala nga wabaddewo okukyawa okw'amaanyi olw'abalambuzi obutayingira mu ggwanga lino wamu ne Bannayuganda okwewalawo okugenda mu nsi ezituliraanye. Eggwanga lya China lyayingiramu ekirwadde kya coronavirus nga kino kitadde ne Bannayuganda mu kutya okw'amaanyi nti oba olyawo obulwadde buno bwandiyingira mu ggwanga lino kuba Bannayuganda bangi abasuubulirayo. Obulwadde bwa coronavirus bwawaliriza ne gavumenti ya kuno okuteeka ebyuma ku buli nsalo eyingira mu ggwanga lino nga kw'ossa ne ku nguudo ezitali zimu. Era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalabiddwako ng'akeberebwa mu byuma bino ku kisaawe Entebbe. Wakati mu kwongera okwewala obulwadde buno okuyingira mu ggwanga lino, gavumenti ng'eyita mu minisita omubeezi ow'ebyobulimi Bright Rwamirama asinzidde ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala n'agumya Bannayuganda ku bulwadde buno. Minisitule y'ebyobulamu ne kabineti okutwalira wamu ekyagenda mu maaso n'okulabula Bannayuganda okulaba nti no beewala singa oba olabye omuntu gw'osuubira oba olowooza nti obulwadde buno bumukutte kola nga bwe kisoboka omanyise minisitule y'ebyobulamu tusobole okutaasa omuntu oba abantu bano. Minisita agamba nti mu kiseera kino abalambuzi babadde batidde okujja mu ggwanga lino wamu ne Bannayuganda okugenda okwetaba ku mikolo egimu bw'atyo n'abasuubiza nga gavumenti bw'egenda okuleeta ekyuma ekiri ku mutindo ekigenda okwongera okukebera obulwadde buno mu ssabbiiti nga 2. Njagala nkakasa abantu nti capacity oba obusobozi obw'okugimanya bwe buli wano ate n'ekyuma ekisingayo obulungi ekyokugikwata tugenda kukifuna mu weeks 2. N'olwekyo abantu tebatya nnyo, abantu babadde batidde n'okugenda mu workshops okugenda mu mbaga. N'olwekyo tewali kusazaamu conferences zino eziri wano mu Uganda. Ekyokubiri amasomero gonna n'ebitongole ebyenjigiriza byonna bigulewo tutandike taamu ne academic years zaffe zonna nga bwe ziri. Minisitule y'ebyobulamu era etaddewo amasimu ag'obwereere Bannayuganda ge banaakozesanga okutegeeza abo bekikwatako singa wabeerawo be beekengedde okuba n'obulwadde buno. Era bw'atyo minisita ategeezezza nga bwe baakwataganye n'ekitebe kya Uganda mu China ku Bannayuganda abajjumbidde okugenda mu ggwanga lino. Oba abantu b'osuubira nti balina obulwadde buno kubira manyisa minisitule y'ebyobulamu. Enamba zino ziri 0800 20 30 ne noti 8 noti emu noti mukaaga. Mu buufu bwe bumu gavumenti ya Uganda era ewadde minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi ensimbi eziri mu buwumbi 14 n'obukadde 600 okutandika omulimu gw'okufuuyira n'okugema ekirwadde kya kalusu ekyeyongedde mu malundiro agasinga obungi mu disitulikiti ezisinga obungi mu ggwanga. Okugula eddagala ly'okugema kalusu mu bitundu ebiina kalusu n'ebye tusuubira okuba nti biyinza kubaamu kalusu ate n'amakubo ag'amagana mwe gayita. Okusinziira ku gavumenti ensimbi zino za kweyambisibwa okugula ekyuma eky'omulembe okugema ebisolo byonna, okugula eddagala, okusasula abakozessaako okugula ebyetaagisa ebirala, okukola omulimu guno mu ngeri ey'ekikugu.
agambye nti enteekateeka eno yakutandikira mu bitundu ebisingamu abalunzi ssaako disitulikiti zonna omuyita abasuubuzi b'ebisolo omuli Wakiso, Masaka, Kyotera ne disitulikiti endala mu ssabbiiti 3 zokka okuva kati. Minisita Lwamirama ategeezezza nti kabinenti olunaku lw'eggulo yakkiriziganyizza okukyusa mu bibonerezo ebiweebwa abalunzi n'abasuubuzi abajemera kalantiini okubifuula ebikakali kuba bano be baviirako ekirwadde kino okusaasaanya mu bitundu ebirala. Tugenda kukyusamu mu biragiro okulaba nti ebiragiro bibeera bika. Omuntu agenda n'aleeta ente n'agijja mu mawanga agatuliraanye nga ndwadde nga talina pamiti, ente emu eya miliyoni emu n'erwaza ente miliyoni 14. Mu kaseera kano omuwendo gw'ebisolo ebirundibwa gweyongedde obungi mu ggwanga ng'omuwendo gw'ente gutuuse mu bukadde 14 n'omusobyo, embuzi obukadde 16, endiga obukadde 5 n'embizzi obukadde 5 okwetooloola eggwanga lyonna nga bino byonna byetaaga okugema. Kalo Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.